64th birthday over the weekend. Era bamutegekedde kapate abayimbi nga banji Andre abaddeyo naye wano si musanyufu era yakolimidde abayimbi mmwe temusiima abateerawo embeera n'abawa naye you guys don't appreciate mumala omutegula sente eri ate ne mujja mu muvuma bapromota mwamutegulako sente kyokka emudda ne mumuvuma embeera bwetyo bwe yabadde but we are glad he's still okay era tukuyozaayoza upon your 64th birthday yes Major General Caleb Salim Saleh kale katulabe embeera bwe yabadde. 2, 1, 0. General left his power in the army. Wewe walikula na yeye jadi mto Sumba na muziki wangu. Yoyo nyini. Kasante sana tujabima. Hata tutumbulira. Ngona tunataka kushepanga muchaza kalaje buliyeyo. Atoya akiko kauma. Yeko la tindusima bulwana. Nati sesime. Era twagala nnyo bwe tuweererawo na buli kimu era munaye ikazo zinazizo era basiibira ddala omwana webakiraba najja kulaga babeereyo ne bakugera taatawola senga badduka ekikulu ekitiibwa n'okwagala tebalina gy'oli bandibadde era tebadda gy'oli so olwaliro osazeewo zize bakiikirire bonna oba balina eddala oba tebalina zikasabwe mulundi gwala ogusoose okujja baŋŋambye bw'atagendangayoko genda wakiri okuza olunaku olukulu lwakuba kijje yaluddeyo netwandibadde twatuyana tukuyozaayoza General Salim Saleh ya mukama akuwangaaze musajja oyo mugezi is a very intelligent gentleman nafunako omukisa ogenda eggulu. Now this is a guy era kyovala babagamba nnyo nti musome mukole research guy alina obudde obumala nti nemba muli bibiri oba bisatu abazze nga bawadde appointment nti mumulabe alina obudde obawuliriza aina no sensi aina sensi mwenna n'abawuliriza nga aina sigaye bwati n'awuliriza n'abawa obudde agenda okunyuka olunaku olundooza nga alina sensi amufunye atalina se and is patient man singa mukama ampa ekirabo kya patience ekyo I swear I think you can rule the world with that kind of knowledge but tukuyozaayoza I know this video has to reach you abayimbi obayambye you've given them hard cash naye nsaba nnyo ow'ekitiibwa mu implementing a copyright you have the power you can if you can kyekyawo kyoyinza okuwa abayimbi implementation of copyright and you have the mandate olaba tubeera mu covid ne bayisa buyisa presidential directive nti teri kutambula n'olaba ensi yonna weezikira you have that power. Radio's family is struggling, is living poorly. Naye omusajja oyo alina music mulungi nnyo. Abayimbi bangi nnyo Fred Sebata, they are struggling but they have wealth that is seated there. Balina obugagga bw'ennyimba zaabwe. Abalala gye bawonoona ssente ne bazimba za arcade n'akwata miliyoni 10 n'aziteeka mu arcade oba mu kizimbe. Abakulu bano bo ssente bazitadde mu music. That's their asset, that's their wealth. Bambi mubalowoozeeko muteekewo copyright. Let copyright work. You can. I know you can. Bino byonna bibali mu federation. You can. Bw'okeera ku makya n'ogamba no ekimala kimala
teri kuddamu kulya music w'abayimbi ku bwereere. You can realize this. Kale tukole tutya beti tweyongereyo. Ronald Mayinja tweyongereyo. Okay, tukole break. Bangabe tukolemu ku break. Bwe tudda tugenda kudda n'emboozi ya Ronald Mayinja awaga ayina show kama mbaya ni mbaya. Oba mwagala oba temwagala. Oba munamulabo oba temumulabe. Atunnyonnyodde kye yeesigamyeko okukola concert eno.